wakaliwo okutoka tayagala kwogera tewali watu muganda we bwakapangako maama we kutatwa maama tukuliza gakijabula naye abayatwala baba olubba naye nga wallahi amakubo ge muyitamu okubeera wano n'ofuna residensi simanyi ali pamiti obiyita byakusaaga wano waliwo omuntu nga yattadde abeewaabwe bonna n'abamalawo. You know our people in war 19 kila bantu banebena they have been killed bonna babatta kakati nze ndyawo baali bannoonya bali wano abagamba nti baaliko wanted naye ate ebyo Allah tajja bikuvunaana wali onoonya naawe kwotereera naye tubagamba nti muyitirize nnyo okusaddaaka n'okulwayo muko twetaaga mu kuba abantu enjirize embanga muneetaaga mu kyaki mu mpite abantu batamanyi Katonda kati mukulembeza byansi ku bya Katonda osanga wano nabagamba bibanyiiza nkimanyi naye ate nina bibagamba ng'omusajja yabayolako wano ettafaali naye nga ku kyaki z'okukyalo kyammwe gye muva nga nyumba lebawoodi za bulundo nogaa nti muno mwebasabira Katonda. Omusajja oyo yajja okujja ku ssaawa ensembayo owulidde temusobola kukola kintu kyonna nga tannajja era yajja okategeeza ekizaalibwa omukazi kiwangaala kuseera katono nnyo kikalanga omuddo omulebjeki owulira ettaka mu ttaka evumuvu enfuufu mu nfuufu Matayo 12:6 amaze kimuje omwana wo yebase ebyo ababikola beebo be mutwagala kuwa ku ssente nabasanga nga ngezi okuziika esekanyonyi eyo nga bamaze okuggyako amagangula gano emmisa ewedde nga banoonya emmotoka ebazza ku kigo gye baabajje wallahi n'emmotoka teriiwo nagamba omwana dereeva atitangira ntuula mala okuzaayo bakitaffe mu Katonda obazeeyo ku kigo nze naagenda essaawa endala yonna. Era yensonga lwaki mbagamba nti basiraamu mmwe tulekeraawo ddaawa ey'okuvuma obuvumi abantu teriiyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda okufa banoonya ebyobugagga bya nabbi basanga engabo mugimanyi eno shield basanga engabo ye ng'eri wa musajja Omukatuliki n'abagamba nti nali muwadde wano kilo z'obuwunga 2 nansingira engabo ye naye mugitwala engabo ya mukama waffe. Kati gwe weetukuza toweza n'abajjajjaabo basatu nga basiraamu ffenna eyo gye tuva mu Bakatuliki Mbalazaaro mubeezeekeeri ate abasajja abo nabagamba nti bamaanyi tulina okubawa respect. Eriyo mwenna wano abanene gwe Ruswa olina abaana abatuuse okufumbirwa osobola okuyita mwami Joseph n'omugati jangu kuwe muwala wange nkumuwa omuwase oyo n'amala yeetwala yekka mumwabiza n'olumbe naye bano abasajja n'ogenda oyingira ewuwe n'omugamba nti ne muwala we yasiramuka abadde immaculate nga bamuyita Sakira musajja wattu n'abikkiriza nakkiriza mujje mu kyalo omuwala ayanjule n'anoonya mikwano gy'abasiraamu n'abagamba abange munyambe anti nkyaza abasiraamu balina ebintu byammwe ebyo ebyokusaala sibimanyi. Omusiraamu n'ayimirirawo ne bamuyamba ne batwala omwana we n'ayingira mu ddiini gy'atazaaliddwamu gy'atakuliddeemu. Why don't you respect those people? Bembera bakafiri bale bakafiri abagala yakola tubayita tutya ya Allah bayita bakafiri tulina kubayita bakafiri ya akhi karim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tata we Abu Talib yali musiraamu yagaana naye Abu Talib yalwana omwana we Muhammad omusiraamu aleme kuttibwa ne Muhammad n'alwana tata we atali musiraamu abenga afa bulungi. Ebyo n'obigambaani onoobyogera otya? Bannange tukulenga tukola ddaawa tukulenga twogera ebigambo by'obusiraamu ensi nkoowu tetukyalina bwetaavu bwa ntalo. Kati mwalabye kutataliiko ofuufu ng'abasajja baleese embizi ne bagikasuka ku muzikiti temwabirabye? Naye nagenza okunoonyereza okukola risaaki ng'abasiraamu be baasooka okugenda ne bamenya emidaala gyabwe egy'embizi
olw'eriveegi ne bakasutayo kamutambuza ddembe nezaaka basebo mubituula bamaliriza